Nze nina afande mayinja nawe. Abasajja Kabaka wa Buganda awangaale kuza amatikira ago Ssebotala Ssaabasajja wazzaawo ebikana amasaza tunyumirwe tube nga tuli buki nga tuli bumu wazzaawo okutukuba oba kututyobola kubanga nze birangirangi musajjawo Nikola Ssebufu omuziramu abasajja bankubidde emijeera ye Buluuri mijeera era sebo ndipoti nze ku poliisi difference tuzirina bankubye ne bannange bankwata mu bulago ate nga batukulembedde golo sina kyembakoze sina kyekoze ki osi mayinja 3 ow'emijeera yasoose n'akwata eyabadde yeewera nga ku mulyango akyagalanya omulyango alwana nga weeri Buluuri n'omukwata naye ate banna abasigadde ffe batuyisizza bubi nnyo ku masaza gano tuyisibwa bubi mukama wange nkubiddwa nkwatibbwa buno nga bunaba mu bulago ebikonde binkubiddwa buno munnuma era ngenda mu ddwaliro muno munnuma ne muno nkubiddwa naye eyo si yenkola bo bajje waffe twabayisa bulungi Kyagwe ku bishop bo tugenze babwe mpise baddembi nnyo batuyisizza bubi nnyo ne bannanga abala nenze nviddeyo neeyogereko ng'omuntu tuyisibwa bubi batukubye tuyisibwa bubi nkubiddwa nina abaana nga wobalaba bwengojja onkuba ozanyirako owulya bulungi n'omupiira Ssaabasajja akuzaawo kinuma tubambikwana bw'ate nze nkubiddwa ku lw'omupiira abasajja bankubye ne bazabala Kyagwe nga bali kuntasa ne poliisi sikyankalanyizza sirumbaganye sina kyembakoze mbadde kukyagala kugamba birangirangi kiki gwe mugamba kyali mwogera ki owulya bulungi nga batukulembedde nga omanyi abatandika baba badde batamidde abadde babadde kisitegedde ono kiki ono agamba ki ne bansikana neka okunkuba nkubiddwa nze nanga omulaba nkubiddwa Ssaabasajja Kabaka wangaala naye Ssaabana Kyagwe bali ku lukiiko omusango gwo muguteekeyo muguwaabe bagulondoole gube straight abantu abo bakwatibwe baningibwe oba bagandibwe mu kisaawe nkubiddwa namba 1 fani w'Ekyagwe. Nze Julius Bwege Kikomeko omuwandiisi wa ttiimu y'essaza Kyagwe. Kakati nyimidde wano okwogera ku mbeera eyabadde e Buluuri. Embeera nnyo nnyini ddala naye nga okunnyonnyola gye kyatandikira Buluuri bwe yajja e Kyagwe yajja ne baasi nga mulimu abazannyi mulimu ba officials nga mulimu n'abawagizi. Kati ne tusaba ba officials ba ttiimu ya Buluuri baddire abawagizi babajje mu baasi n'olwekyo abazannyi ne ba officials basobola oyingira ekisaawe ne bagaana. Kakati we baagaana ne tubagamba bapaakinge wabweru baveemu tusunsule abazannyi ne ba officials abalala basobole okusasula ssente. Embeera yo gye bagamba nti teyabayisa bulungi era ne bagamba nti twabatulugunya. Kati bwe twagenze e Buluuri badde kwesasuza nabo bagamba Kyagwe yabayisa bubi yabatulugunya. Nze kyensuubira nti tekyali kituufu. Twatuse Buluuri emmotoka zaffe tezayingidde y'abazannyi teyayingidde ez'oba officials tezayingidde. Bwe twatuuse ku mulyango ne batusikaasikanya kwekwata mataayi paka lwe nalabye official omu ku official ba Buluuri chairman wa Buluuri ne mugamba najja n'atuyisaawo naye nga ne ssentebe bw'ayogera n'abantu abadde ku mulyango nga tebamuwuliriza
nga bo bakola bye baagala bakozesa maanyi. Embeera yabadde nzibu nnyo. Twayingidde wakati mu kutusikasika nze nga nze atwala ebyemizannyo musaza Kyagwe n'abadde nkiikiridde Ssekiboobo kuba yantumye okumukiikirira naye nakwatibwa bubi ne batusikasika era byagenze okukakana nga bofe bangi babaganye okuyingira era batodde ssente ne basasula ne bayingira omupiira. Naye wakati mu kulwana omumyuka wa maneja wa ttiimu y'essaza Kyagwe mwami Kisaalita Jude bamukubye ebikonde. Omu ku bannamawulire baffe wa Radio Dunamis gwe bayita Lumu Beeka oyo ye yabadde akwata akatambi ensasage yabaddewo ne bamulaba ne bamugoba ne bamukuba ne bamugyamu n'erinnyo era obwedda alikutte mu ngalo. Era embeera eno yaggweredde ku poliisi era omu ku babadde mu kukola effujjo yakwatibwa n'aba nti yateereddwa ku poliisi era twavudde ffe e Buluuri ssaawa zabadde 3 ng'embeera ezo tumaze okuba nga tuzigonjoola nga bamutanzizza n'ebirala ebyabadde ku poliisi. Fujjo ng'omupiira tegunaba kutandika, ng'omupiira gutandise abantu baffe bangi bakubiddwa. Omwami gwe mumanyi nga Birangirangi yakubiddwa ebikonde n'emiggo ng'omupiira gugenda mu maaso. Waliwo n'omulala bamuyita Peter omulogo wa Kyagwe bamukubye. Omulogo wa Kyagwe twakimupaatikako obupaatiisi kuba ayambala embugo n'akwata ebintu ebifaananako n'ebyobuwangwa. N'olwekyo ne tumuwa linnya eppaatike ery'omulogo wa Kyagwe. Bamukubye, amasimu bagatutte. Waliwo kansala Seruyange ng'ate naye ali ku lukiiko lwaffe olw'abawagizi naye bamukubye n'amasimu ne bagatwala. N'olwekyo okutwaliza awamu embeera teyabadde nnyangu n'akamu n'akeddagala. Bannaffe ab'e Buluuri batuyisizza bubi. Kabaka yaguteekawo tufunemu emikwano twagalane kosa n'okuba nti no tulambuligana. Ow'Ekyagwe bw'ogenda e Buluuri bangi bannakyagwe abadde tebamanyi Buluuri mubaamu okulambula mubaamu okukola ky'Obwakabaka bwa Buganda. Bwe tunaatambula bwe tuti atonamenti yaffe egenda kubanga evaamu ensa gye tugimanyiemu ate n'ekifaananyi eky'Obwakabaka kuba Kabaka yateekawo empaka zino abantu be basanyuke, si kulwana, si kukola ntalo, si kukuba abantu kubalumya na kuyiwa musaayi. N'olwekyo ebyabadde e Buluuri nze Julius Grege Kikomeko atwala ebyemizannyo musaza Kyagwe mu bukulembeze obw'Obwakabaka mbivumirira kuba n'Ekyagwe tewabeerawo kulwana yonna yonna era tetusobola kubanga tukikiriza okubeerawo wano Ekyagwe. Ensasage zitera okubeera wano abawagizi b'Ekyagwe baba beemulugunya ku bannakyagwe bennyini gamba ng'omutendesi oba olukiiko naye wano tewabeerangawo mbeera nti nno bannakyagwe balwanaganye ne ttiimu engenyi tekibeerangawo. N'olwekyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka mbasaba nti empaka zino zirina omulamwa gw'amaanyi ate tuzijja ku mutendero olwaleero nga tezinawera 7 ngenda kuwandiika ekiwandiiko namutaayika kibe nga kituuka ku bakama baffe Emengo bategeere engeri bannaffe aba Buluuri gye batuyisizaamu. Tugenda kuweerezaayo n'obutambi embeera yonna nga bwe yabadde wakati mu kulaga obutali bumativu bwaffe era nga tusaba olukiiko oluddukanya ebyemizannyo Emengo gala abantu abakoze effujjo ng'abantu bavunaanibwe. Twagala embeera eyo wabeerewo ekikolebwa ebintu ng'ebyo bireme kuddamu kuba empaka zino tuzirinamu ekigendererwa eky'amaanyi.